Tuli ku muko ogw'omunaana ogw'akatabo kaffe akaali Butamanya era gugamba nti Obukaba Bufiriza Bingi. Daddy yali mufuna mpola, ogwo tegwali musango gwe kubanga yakolanga nnyo ate nga tayonoona nsimbi ze. Ebitono bye yafunanga mpozi Katonda bye yali amukkiriza okukomako. Lwe yampanga bye nabanga mmusabye nga nsanyuka, bw'ataabimpanga nga mmunyiigira. Bwe nabisabanga mami n'abimpa nga ndowooza nti yanjagala okusinga Daddy. Obuzibu Daddy bwe yabanga nabwo okutusomesa n'okutufunira ebyetaagibwa mu maka, nze saabulowoozangako, nalowoozanga ku byetaago byange byokka. Eyo yali entandikwa yange ey'okwefangako nzekka, ng'ebiruma abalala sibifaako. Nagambanga mu mwoyo gwange nti nze bwemba obulungi nga kiwedde. Newankubadde nga nali mpise okuyingira mu Junior Secondary School mu 1947, naye Daddy ensimbi zaamubula. Omwaka ogwo gwonna ne ngumala nga ndi waka. Daddy yali asuubira nti nzija kukola naye buli kalimu akamuviirangamu ensimbi, naye nze nali seeteeseteese kukola mirimu gya mikono egy'okukakaalukana ng'okulima, okunoga emmwanyi n'okuzaanika, okukomera embizzi n'okuziwa emmere n'emirala. Egyo gyonna nagiyitanga mirimu gya wansi egitasaana kukolebwa muntu amanyi Luzungu. Ekyankyayisa ennyo okulima kwe kubanga mu ssomero okulima kye kyali ekibonerezo kye baasinganga okutuwa nga tuzizza emisango. Be bawadde ekibonerezo ky'okulima, omusana gwaba gwerangako bweru nga balima. Ye nno nga kulima ki wabula okuvuluga omuddo n'ettaka. Gwanti tewaabanga abalagirira nti mulime bwe muti oba bwe muti. Ogwa 1947 gwali gunaatera okuggwako. Daddy n'antegeeza nti mu 1948 asuubira okunziza mu ssomero ntandike JS1. Sikutendera ssanyu lye nawulira nga amaze okuŋŋamba ebigambo ebyo kubanga Daddy teyayogeranga kigambo n'atakikola. Kyenava neesunga ennyo okudda mu ssomero mpone emirimu gy'okukakaalukana. Naye munnange essanyu lyange lyali lyakiyita mu luggya, anti baalogera dda nti kaamukago okalya dda kadda dda, ejje bwe liddira mu mutwe. Entabwe yajja bw'eti. Twali tunaatera okufundikira olusoma olwokusatu olw'omwaka 1946. Anne n'antegeeza nti ali lubuto. Bwe yamala okuntegeeza n'entya nnyo, ne mmwegayirira aleme kunjogera. Mukazi w'abandi kye namusaba yakikkiriza mangu n'aŋŋamba nti teweeraliikirira nnyo, nja kusala amagezi olubuto nduwe omuntu omulala. Mukwano gwange bwe yaŋŋamba ebigambo ebyo ne nsanyuka nnyo kubanga nali mmanyi nga si kyamagezi okuzaala nga nkyasoma. Waayitawo emyezi 6 ne nfuna olugambo nti Annie yazaala omwana mulenzi, nti era yamuwa ssali. Omusomesa gwe yali antegeezezzaako nti amuteganya nnyo so nga ye tamwagala. Olugambo lwannyongera obugumu ne nsuubirira ddala nti ebibi byonna bye nakola ne Anne byansonyiyibwa mu nsi ne mu ggulu. Naye nali neerimba nga simanyi kijja. Mpozzi ebibi byali binsonyiyiddwa mu ggulu, naye ku nsi byali bitandika butandise okubonyaabonya ne bassaalumanya. Lwali lumu nga Novemba 15, 1947, bwe twali twanika emmwanyi ne Daddy mu luggya, ne ndaba omulenzi omu n'abakazi 2 nga bakyama mu luggya ewaffe. Bwe baasembera okumpi ne nnyongera okubeetegereza, nagenda okulaba ng'ali wakati ye Annie yennyini. Akaana ke oba akange yali akakwatidde mu busuuka bukadde nnyo, ate nga bulinga obwayuziddwa ku ssuuka ennene enkadde. Ye yali mu kateeteeyi ke ak'obuyonjo ke yateranga okwambala nga tulina we tugenda okusisinkana. Ku kateeteeyi yali akubiddeko omuwalume naye nga nagwo mukadde nnyo. Yali ne mwannyina ne ssengaawe. Okulaba obulabi ku Anne be yali nabo kyantyemula emmeeme ne neegomba ettaka lyasame limmire. Ennaku ze nawulira mu kaseera ako zansensera mu mutima ne ziyita essanyu lyange we lyakomanga nga ndabye ku Anne nga tukyali mu mukwano gwaffe mu ssomero. Daddy yabaaniriza bulungi ng'abayita abagenyi aba bulijjo. Bwe yamala okubabuuza, ssengawo Anne n'amugamba nti ssebo tuzze wano lwa nsonga. Munnange ampuliriza, sijjukira oba nga Anne ne banne bwe bajja nabalamusa, naye kye sigenda kwerabira kye kintu ekiringa empiima kye nawulira nga kinsoya mu mutima. Nga ssenga wa munnange amaze okwogera ebigambo ebyo, anti bagamba nti emmeeme tebikkulwa, nange siyinza kukubikkulira birowoozo ebyali mu mutima gwange. Mu kaseera ako
mutima gwange gwali tegukyakuba wazira nga gutujja butuzzi bettu. Dadi bwe yamala okuwulira ebigambo bya ssenga wa Ann n'amuddamu nti, kale bannange ensonga ezibaleese muzoogere nziwulire ko ssenga nti ssebo tuleese mwana ono mu nnyumba mwazaalibwa. Ebigambo ebyo nabiwulira ng'empiso gye banfumise mu ngalo okunzijjako omusaayi. Kitange yamubuuza mangu nti, mu nnyumba muno kitaawe w'omwana oyo y'ani? Ssenga teyalwa n'akyusa amaaso n'aganjolekeza nga bw'agamba nti oyo ssebo. Mu kiseera ekyo nali nsulise omutwe wansi, nagenda okugusitula nga dadi yansimbye dda amaaso agali gajjudde obusungu. Awo kwe kumbuuza nti, Yakobo, bano obamanyi? Ne muddamu nga njugumira nti, oyo omuwala twali naye mu ssomero mirembe nga nkyasoma, naye akaakaana kayina sikamanyi. Ko ye nti, ddamu kye nkubuuza, omuwala oyo wasobyako naye? Nali sinnamuddamu. Mama yali amaze okwetegereza omwana n'amugamba nti, ssebo, ebigambo bikwate mpola. Dadi yayongera okubuuza ssenga wa Ann nti, mulina obujulizi obulaga ng'omwana ono wa mulenzi ono? Ko ssenga nti, tubulina ssebo. Omuwala ono olubuto yali aluwadde omusomesa waabwe ayitibwa Sali, naye abantu ba Sali bwe beetegereza omwana ng'amaze okuzaalibwa ne balaba nga si waabwe. Kyetwava tukwata omuwala ne tumukuba ne tumwogeza nnannyini lubuto yennyini. Omuwala yatunnyonnyola nti omulenzi yakutya nti ojja kumunyiigira ate omubonereze ng'ebigambo obitegedde, afiirwe omusomo gwe. Kyeyava yeegayirira omuwala aleme kumwogera. Yeggwe ssebo tolaba ng'eno pica yennyini? Tulina n'ebbaluwa nnyingi omulenzi ze yawandiikiranga omuwala nga bakyasoma. Nnyinza okuziggyayo ne muziraba. Mami yaddamu nti, nnyabo teweeruma lulimi, omwana nange mmulaba. Terusonyiwa omukazi eyaddanga ku jjajjange omusajja eyazaala kitange, naye yasuulawo ebibye nti, bazee wange muleke kumuteganya bwe mutyo, laba ettutu lifumita likyali tto. Olwamala okwogera ebyo nga yeefulumira. Dadi katono afa obusungu okulira ssengaawe ng'akinagguka ng'azaala akuza, ate nga bwakunnumba ng'embuzi eyasizza entamu. Terusonyiwa yali tannakuba banne mabega n'agamba nti, mutabani wange oyo tumubbulemu ntambaazi. Ntambaazi talina kye yanjuzanga, yatemanga ente ne tulya ne tunyuwa. Teyalesanga muntu mwenge mu nnyumba. Dadi yalaba omusango takyalina gy'agudda n'abuuza ssenga wa Ann nti, ye bannaffe mmwe kati mugamba ki? Ko mwannyina Ann nti, ffe abakulu batutumye kubategeeza nti oba temwagala bigambo okutuuka wala, mujja kuliwa shillings 2,000 ezaasomesa omuwala oyo mutabani wammwe gwe yafunisa olubuto ng'akyasoma ate nga tannaweza myaka 16. Dadi bwe yawulira ebyo n'akuba omulanga nti, oh my God, kazzi omusango tegumanya nnyumba mbi. Mu kiseera ekyo dadi yatuuyana nnyo, entuyo n'azisaza bibatu. Bwe namulaba ng'atuyana nange nenkaaba nti, dadi saagenderera, Bwali Butamanya. Oluvannyuma dadi yategeeza mwannyina wa Ann nti ajja kugendayo nga wayiseewo wiiki 2 alabagane ne bakulu banne abazaala Ann bamalirize eby'engassi y'omusango. Engassi gye bakkiriza nga dadi agenzeeyo yali ya shillings 1,000. Okufuna ensimbi ezo dadi yatunda 1/2 ku musiri gw'emmwanyi gwe yalina ogwatuyambanga okufuna ebyetaago byaffe eby'omu maka era n'okuggyamu ebisaale by'amasomero. Dadi bwe yamala okuwa engassi n'akantema nti ensimbi ezibadde ez'okukuza ku ssomero zempadde ku musango gwe wazza. Bwe ndiba nsobodde mu ssomero likutwalayo mu 1949. Bagamba nti omusango bijanjaalo obikkuta kiro. Kolo nange lwe namanya bwe kiri ekibi ennyo omuntu okweyingiza mu by'abakazi ng'akyasoma. Abyeyingizizaamu tayonoona biseera bye byokka, naye ayonoona n'ensimbi z'abazadde be. Nganze bwe nakola ate ayinza n'okwonoona obulamu bwe obw'omu maaso n'obw'abalala. Nganze bwe nayonoona obwa Ann. Bagamba nti abalamu bakisa kyakulya. Mu kiseera Ann we yali akulubeeseza olubuto lwe, ebigambo we byatuukira ku mukulu w'essomero nti omusomesa we Sali yafunisa omusomi Ann olubuto. Omukulu w'essomero teyalwanga ensonga azituusa mu kakiiko k'ab'eddiini akaali kafuga amasomero mu kiseera ekyo. Bwe baayita ssaali okwennyonnyolako,
Musajja wattu ebyokwegaana omusango bye yaleeta byabulamu ensa kubanga Annie yayanjula ebbaluwa nnyingi Sally ze yamuwandiikiranga ng'amutegeeza essaawa n'ekifo gy'ayinza okumusanga. Ensimbi ze yamuwanga nazo oluusi yazoogerangako mu bbaluwa. Akakiiko kaasalawo mangu okuyimiriza Sally ku mulimu okumala emyezi 6 nga tafuna mpeera ate n'okumutuma mu ssomero eddala ekkooki mu nsiri ng'emyezi 6 giweddeko. Obusungu mpozzi n'obutamanya muka Sally ate ye bwamukozesa kyatandikoze mu musango gwa bba. Ab'akakiiko yabawa mu kyama obubaluwa bwe yakwata. Annie bwe yali yawandiikiranga Sally ng'amusaba ensimbi z'okugula amandaazi, kabalagala n'okumutambuza mu ngendo z'essomero ezimu. Obubaluwa bwayamba nnyo ab'akakiiko okusalira Sally omusango okumusinga singa muka Sally yali ajjukidde olugero olugamba nti ssebusiru bwa njoka zitta nnyinizo nti mmwe munaalamirawa. Obubaluwa bwa Annie teyandibwanjulidde b'akakiiko. Sally yali tanneezimba nti yali yakamala emyaka 6 gyokka ku mulimu ate ng'alina abaana 3. Ebyokulinda okutumibwa ekkooki ng'emyezi 6 giweddeko kye byava bimulema n'asaba omulimu gw'okugula emmwanyi embisi mu sitoowa eyali okumpi n'ewaabwe. Waaliwo munne yamusabira omulimu ogwo era n'amweyimirira nga bagumuwa. Omusaala yafunanga mulungi ddala n'aba nga takyayagala na kudda mu busomesa. Ekyali ekibi ku ye kwe kubanga yagenda okuva mu busomesa nga yeeyongedde nnyo okunywa omwenge ate nga n'abakazi baakyakaza basukka mu 2. Emmwanyi yali yakazigulira emyaka 2 n'abuza ensimbi z'omulimu ezaasukka mu shilingi 5,000 bwe baamuwawaabira omusango ne gumusinga n'ensimbi ez'okuzzaawo ne zimubula. Omulamuzi kyeyava amutugga ku myaka 2 yagimale mu kkomera ng'atuntuzibwa. Omulamuzi bwe yamubuuza obanga alina eky'okwewolereza yaddamu nti nkirina mukama wange, nzikiriza nkunnyonnyole nti tosibye nze wazira osibye mukazi wange n'abaana bange. Kale ani alibaliisa nga ndi mu kkomera okumala emyaka egyo 2 gy'onsibye? Omulamuzi yamuddamu nti mukazi wo n'abaana bo gwabasibye olw'empisa ze embi. Ebikufaako bye nnina wano bindaga ng'abantu b'obulijjo tobalumirirwa. Ensi eno ejjudde ebirungi n'ebibi ebiyinza okutuuka ku ggwe nange awandiika bino. Sally yagenda okuva mu kkomera nga mukazi we ali lubuto lwa myezi 5. Olubuto Sally yalumanya mu kiro ekyo kyennyini lwe yayingira mu maka ge. Bye baayogera ne bye bataayogera saabimanya, gwenze gye saali. Naye olugambo lwavuga nti olubuto lwali lwawagombolola. Yafuganga ekitundu ekyo Sally mwe yali. Mbu owagombolola ye yali ayimirizaawo muka Sally ebbanga eryo lyonna Sally lye yamala mu kkomera. Sally yali asuubira nti mukazi we bw'anaamutegeeza nannyini lubuto ng'agenda amukolako n'obukodyo bwonna bwe yali ayigidde mu kkomera mu myaka egyo 2 nga yeefunira omudidi. Omukazi yagamba mu mwoyo gwe nti si nze nkubuulira nannyini lubuto ng'omwana omuto. Sally kye yakola okimanyi? Yagamba nti oba ogamba nti emmere gye ndidde mu kkomera efudde bwereere kankukwata ondabe. Yagwira mukazi we ng'engo bwegwira embuzi n'amugatta emikono gyombi. Bwe yamala okugigatta n'amusibira ku kikondo ky'ekitanda. Sally yakawaŋŋamula anti mukazi we yamubambanga eddiba. Yasokoola ebituli 2 erudda n'erudda mu mwango gw'oluggi buli kugulu n'akuleegera mu kituli ekimu. Bwe yamala okumuleega bw'atyo n'aggyayo oluga n'atandika okumukommonta mu bitundu eby'ensonyi nga bw'amugamba nti kino kye kikutwala mu basajja, kankikuba endabe gy'olitwalayo. Sally yakuba mukazi we ne wabulawo n'amumuggyako so ng'omukazi yakaliriza nnyo enduulu. Omanyi bwe yali atandika okumukuba enzigi z'ennyumba zonna yamala kuzisiba ne zinywera gguluggulu. Ekyo kye kyalemesa abadduukiriza okutaasa amangu omukazi. Omukazi yagamba Sally ebigambo bitono ebikulu ebikyajjukirwa abadduukirize abaabiwulira. Yamugamba nti Sally okoze ekiva okunkuba mu bitundu eby'ekyama olw'okuba nga nasobya ng'oli mu kkomera so nga ggwe oyenda n'okusinga embwa kimanye nga togenda kuddayo kufuna mukazi mulala. Omukazi olwamala okwogera ebyo n'azirika. Sally yalaba azirika n'aggula akadirisa k'emmanju n'akayitamu n'ayokya omusubi
Abaali ebweru baamugobako ne balema okumukwata. Baagenda okutuuka ku mukazi ng'ataawa, baamutwala mangu mu ddwaliro, abasawo ne bakola nga bwe baasobola okuwonya obulamu bwe. Olubuto lwavaamu nga yaakamala essaawa 3 mu ddwaliro, kyokka oluvannyuma omukulu yadda engulu. Abasawo baali beetala mu ddiiro okuwonya obulamu bw'omukube nga n'abaami b'embuga okuyigga ssali. Gwanga mujje yavuga mangu, bamusirike ne badda muno na muli. Owaggombolola Kanaaluzaala ye yali omukulu w'omuyiggo. Nga muli agamba nti olaba nkaabira mubikire naye ate ankutukidde mu ngalo. Ssali baamuwenjera ennaku ennungi 3 ne bamugwako mu kibira gye yali yeekumye ng'adaagira amazzi ng'ennyonyi. Okumuggyayo nno lwali lutalo lwakubiri, anti bamala kumusiba miguwa mu kiwato n'emikono n'amagulu. Emikono ne baagala okugimenya olw'okulwana ng'ekisolo kyennyini. Yalwanyisanga emikono, amannyo n'omutwe n'amagulu. Abamumanyi bagamba nti newankubadde nga yali muntu mu ndabika ye, naye munda kimu kyakubiri yali nsolo yennyini, endi y'abantu. Ku limanda yamalako omwezi gumu n'awozesebwa olw'okugezaako okutta mukazi we. Obujulizi bwakuŋŋaanyizibwa bungi. Mukazi we yali yaakava mu ddwaliro naye bambi ate ye yagezaako okumuggyako omusango ng'agamba nti teyagenderera kumukuba bubi bw'atyo, wazira yamukuba atamidde nga tamanyi kyakola. Owaggombolola yawa obujulizi bwonna obwali buyinza okusibya ssali. Omulamuzi lwe yatemula omusango, kkooti yajjula n'ebooga kubanga kyali tekitera kuwulira omuntu okukuba mukazi we mu ngeri eyo. Omulamuzi omusango yagusala bw'ati: omuwawaabirwa okusinziira ku mpozayo ne ku bujulizi bwe nfunye ku musango guno, waswaza nnyo abasomesa ate nga guno si gwe mulundi ogusoose okubaswaza. Wabaswaza dda ng'okola embuto abaana b'osomesa. Ku mulundi guno tewaswaza basomesa bokka naye waswaza n'abantu balamu bonna. Bwe waddira ebitundu bya mukazi we eby'ekyama n'obikumaga ng'omutuba. Wayonoona mu nsi ne mu ggulu. Nze ng'omulamuzi w'oku nsi nkusalidde okusibwa emyaka 5 mu kkomera ng'otuntuzibwa, ojja kukubwa n'embooko 30. Ssali yawulirwa mu kkooti ng'akuba omulanga nti nnyabo tezikuba misinde, nze ndifiira mu kkomera. Teyayogerayo birala, ne baggyawo ekyetere. Okuwonya obulamu bwa muka Ssali, abasawo n'abaana baamuggyamu. Bwe yasiibulwa mu ddwaliro, mu maka ge yamalamu emyezi 6, n'addayo ewaabwe kubanga yali takyalinamu buyambi. Abaana be ababiri abakulu yabawa ssengaabwe n'abatwala ewuwe. Ssali yagenda okuva mu kkomera ng'ekifulukwa kye baakibbako dda amabaati era nga n'enzigi baaziwangulamu dda ne bazitwala. Abantu abamu balowooza nti ebyo baabikola lwa kwagala kumugoba ku kyalo ng'avudde mu kkomera olw'ekivve kye yakola. 10 nga bwe litakyawa omu, waliwo banne abaamusondera ensimbi n'agula essubi lye yaseresa ennyumba ye, n'agula n'enzigi ze yagiggaza. Bwe yamala okugisereka n'okugiggala n'agiyingira. Oba ekikolimo kya mukazi we kye kyalaka nange ssaamanya, naye teyaddirayo ddala kufuna mukazi mulala ng'avudde mu kkomera. Okuva olwo n'okutuusa kati amatooke yageefumbira. Enguuli gye yafuula ekikubagizo kye mu nnaku ye. Bwe muggwa ku mutwe ne yejjusa byonna bye yakola nga tamanyi biyinza kubivaamu. Abaana be nabo baamukyawa nga bamaze okumanya eby'obukambwe ebiyitiridde bye yakola nnyaabwe. Eyo y'essuula ey'omunaana. Tusisinkane omulundi oguddako ku ssuula ey'omwenda egamba nti nsoma mu kakopo.